oli rowoma kati bo balaba abo yes gojola baba abawala kati ojola abasire queen gola abayingeejinga mu ezo discussion zaffe but they don't musimachi bo babera balaba abawala nga boge era embozi ne bogireeta gamba Kasuku, you people have things you talk about. You guys are funny. Kasita kugwako ng'olina ssente zo n'akakasa nti weeziri omulimu gwe gwakomekinga sure nti oli bulungi si bino ng'olina ssente tuzigaba so kati ebyo ebikazi bye walabye bivuma oyo omuwala bibe akeera ayina ne leesu ye gye yeesiba muno ku makya n'agifunyiza wa najja agenda kukuba amagi kuba amagi bwasiba kubira musajja amagi bakyalina ne plastic ewaabwe bwe sowaani za plastic abaana tubaweera ku za plastic kati gwoteesa ki abaana bo abato tosobodde baweera ku bbumba nti bajja mwasa okyabateera ku plastic sina melanin simamera biki plastic kwoteera abaana otudde ku tiktok olwokuba afuna tiktok light oteesa tokiddamu omukazi gwoteesaako alina edduuka ly'ebizibu kati baŋŋambye akazimbe kwali omugaga yakamuwadde akasoloozi simanyi how true it is yes benawulidde mbu kati gwoli eyo mbu simamukyadiba nnyo ani akugambye nti ayagala you see there are women who think getting married is the prize kati gwe bw'oba kikyolowooza beerayo oli sina bulenga bulaga omanyi bw'oba akaveebulenga waliwo akaala akaddako bakayita bulaga abantu tebakogerayogerako nnyo oli weebulaga oyingidde eno munda omuntu oli eyo osula kilomita 6 okuva ku maini yewammwe oli mukuteesa owendowoozayo ani akukkiriza abantu abatasula kumpi na maini linda bano abachaginga ngo inogena moto ding center okuchaginga noddayo kati nabo nno kalekaleko okyalaba agataliiko nfuufu ag'ebitaano ku kibanda gye bali agataliiko nfuufu bakyaga NTV akawungeezi ayina okuveeko agende ku kibanda amulabe asasula ebi beba criticizinga sebo ne bavuga bateesa byensoose okugamba waggulu wali nkutegedde class tumanye class nekizibu kitegedde bwe manya wokoma banaffe abagoberera Biva Organic and Natural Products mwebale kutambula naffe mwebale kwagala misomo gyaffe mwebale kwagala services zaffe tusinganibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo oluyitibwa Hamokasa Road gwalina endwadde eno ekusumbuwa funa akaddo tukyalireko ffe tukola amajani agayitibwa gift green tea gano agayamba okukendeeza embuto ennene bantu bangi balina bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jangu ku Biva Organic ofune gift green tea ogatteko n'amajani agayitibwa acacia ne okula tea obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina tuyina akadagala kaffe akayitibwa cough doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko kozesa cough doctor nze Dr. Senjobe We are on. Okay, hi lovelies, welcome to my YouTube channel Dorina Sasira Ilanga Shobajita Love Life. And today I'm riding solo. Bina baby taliwo. Yeah. Muradde okugulu tawanya. Akola exercise. Bamugamba akola exercise yatawulira. Bamugamba ave ku soda tawulira. Bamugamba alekerawo chocolate. Sweet things. Bina tawulira. N'amata biki. N'amata but na sister wange those are the effects. Kati ze nange naziinako bwe nali nywa nnyo whisky. Gundi ezimu zituuka ne zinafuwa. But ebimusumbuwa kati bitinya ina ku detoxinga. Ebyo bintu ebimu abyesonyiwe. Yeah, I'm detoxing. This juice is not good.
It's very bitter though. Nanti ekuyambako okutemisuwa then n'okubeera nti amasavu agane mu lubuto opama. Abafe ofulumya bulungi. Ofuluma bulungi. But you know that after doing this you're not supposed to eat anything bad. Si kituufu. Party. Because then why am I doing it? We detox to remove ebibirimu. Tusobola oteekamu ebirala ate era tuddemu tu detoxing. Yes. Because you see waliwo ebintu ebimu dodo bya common sense. Okay. Kati ffe just abasawo balina bye batugamba. Nenaffe tulina oteekamu ku gaffe. N'ogamba. Abasawo waliwo ojja bawuliriza naye kati the whole essence of detoxing is what? Okitegedde. Kati ate ne mu Bible mulimu lead us not into temptation. Omuntu oyinza omugamba nti tolya kino. Kati nze olaba namala emyaka nga 3 nga sinywa soda. Nazzemu munywa this year. Yes. Nazzemu munywa this year. Ate naye era simunywa nnyo. Naye natunuulirako lumu soda ng'ennyogoga. Nga it's cold. I can imagine. Nenjitunuulira nendowooza nenzijukira abasawo bye baŋŋamba nembikyusa nembikomyawo nenzijukira nti ne maama yafa nenga okuzaalibwa kumu n'okufa kumu noddamu nonya soda nange jakwekerawo soda by the way. Soda ye yeetaaga wiiki nonywayo ecupa ng'emu bwe kiba kisobose n'otanywerako ddala. But also they advise us to detox. It's good to detox, good to deworm. Gye tulaga tugenda kufuna a lot of lifestyle diseases lwaki options zazze kati nkugambye nti omusajja yaŋŋamba okola liposuction. Olya buli kyoyagala n'olubuto ne luggwako. Kati osobola okugamba abantu nti tolya kino tolya kiri. Era kati nange ndi wano nsonda gwa $1 mulamba. Ayagala ofuna 6 packs za bebe cool. Sisifuna. Lwakuba nawe kye nalabye n'ebyo ebintu byetaaga oli mu myaka nga 45. Gino emyaka gyaffe omubiri olina okuguleka ne gukola. Kyenjagala okumanya liposuction kati nganza atanazaala. Am I live? Yeah, liposuction is kamasavu. Ate ero gye basala ne ekkundi ne lidda wano. Basala eyo tummy tuck. Tummy tuck endala ku liposuction. Liposuction they just suck out the masavu. Amasavu ne bagajjawo bo ne bagasigaza baba wanoonya akabina ne bagamuwa. Yes. But what those things are going to do, they are going to make the human race very lazy. True. Very true. They're also developing some technology where never food they keep your brain. Because it has all the memory. Yeah, so mu future kiyinza okuba nga abantu ne robots bazirabye. Nazirabye. Tuyinza okuba tugenda kuddayo mu mbeera where people are going to live for 200 years. Oh my God. Technology is being made. People will live for 200 years otuuke ng'omubiri gunafuye nga bakuteekako ebyuma n'obanga robot. So ayina ssente ayina ssente yawangala. Walabye batandise okugenda mu Mars. Nabirabye. Batandise okugenda ku Mars. So I mean to the moon. To the moon. They are building a whole. So it's a lot of money. Anyway, people have money to waste. Yeah. But anyway, so Kuku, what is trending these days? Why are people, why do I feel like doing a lot of double standards one of Uganda? So what is wrong with desire? Why are they saying all the words? We expected him to take your sister, at least your daughter. What is wrong with that? Kati tulina ekizibu mu Uganda wano. Yes. Nange nga mwendi. Twafuna olutalo lwa likes. Twafuna olutalo lwa views. Twafuna olutalo lwa for you page ya TikTok. Kituufu. Abantu bakola ebintu nga baagala for you page ya TikTok. Yes. Babeere nga beba trendinga. Then of course views ne likes abamu baagala social media platforms zaabwe zitambule. Yep. So people want to be seen. Very true. And that's now the biggest problem. That is for all of us, including me and you. Even me. Yes. So moments when you want to trend in a good way. Kati chachivolaba abantu basanga bateesa ebitakwatagana. Olinga ateesa ku muntu naye ebyo byonna of course kati nze mu Uganda mbiblamingira ku President Museveni. Mbiteeka ku President Museveni. Too much freedom. Ayina eddembe lye yaleeta erimu n'atali regulatinga. And more regulating not in terms of nti abantu teboogera oba babeere limited mu kye boogera. But problem gye nnina eri emu
tulina otandika okuddayo ku class differences. To know your class. Yes. Our neighbor here Kenya bayina ebifo ebimu nga biri exclusively for the rich. Wow. And by the rich ne relative wagujja okukyalira alina kuba mugagga. Wow. Otegera kyenkunyonnyola. Otegera ngere bwebanga hotel ya rich. Weebale nnyo. No bye bawulira waliwo benda bano ku 4 points abantu ne bayingira ne bagamba baatugobye nenga yajidde mu. Weebale nnyo. Kati sandals nno osobola ozzambala naye nga sandals ki? Okitegedde. Mu nsi ezo ezikuzeekuzeemu kati waliwo ebifo nga Santon South Africa. It has a mall and hotels. It's the richest square mile in Africa, so they say. Things there. Bateekawo embeera nga you wouldn't wish n'okweyimirizaawo. Okuyimirira obuyimirizi mu area eyo. Okitegedde? You look suspicious. Like amanyi kunnyonnyola entya. Ngolaba tofitinga munaawaaliyo. The class, the levels. You know, in those places. Emotoka ziri different. Kati tulina okwembracing ekintu ekyo. Lwakuba nti abagaga affe mu Uganda they are also classless. Abasinga. True. Then twajjamu omuzegwa n'abaavu ofuna essente, abatasomye ofuna ssente, ebyo byokkuba ddiiru. Kati gwe kankuwulireko olaba bannayuganda abali e South Africa. Abasinga batya Santon. Waliyo ekifo South Africa Cape Town ogiraba. Cape Town bw'ogigendamu waliwo ssente ze bakwagaza obe nazo mu nsawo. Not by force but by the way they have built their standards. Okitegera kyegamba nti togenda genda Cape Town omale gasangasanga woteeri nti nina murandi zange oba 10 nti ngenda kwebaka. Oba okitegeera. So they have built, even in America when you go to Vegas, they are high-end casinos zino zira abantu bazigendamu naye waliwo casino gye bakugamba bank balance ye eriki before you start playing. Oba okitegeera. Kati ekyo kirina we kikuteeka nti abayimbi babeera baakabi beekolakola ebintu ebyo biki naye sente ze balina nga ntini nnyo. Okitegera kyeŋŋamba. Kati olaba Jay-Z tubawaana tubatya naye nabo balina abagagga be balaba. Kati olaba ki Trump kigagga. Kati gobeera oyagala oteesa kyabolaba ye akuddamu nga bw'ayagala because presidents agirimu kusaavinga interests ze. Newunyanya bwe yaddamu ono mukwano gwe Elon Musk ng'ate ayina butereevu ng'ate Elon Musk on paper is richer than him. But he has had the money and now he has the power. Katulaba mu Uganda twetaagamukko abantu ng'ekibaleeta mu buyinza si ssente. Power. That someone is rich. Byakola biyamba ye ne ba associates be. Kati ebyo eventually bye reflecting ku ki? Kufe. Nti omusajja alina kampuni ye ayagala genda mu oil and gas. Bw'otandika omunnyonnyola ku by'amafuta because alina kampuni y'amafuta ayagala ethriving embeera agenda giteerawo abakozi be kati atya abagagga banne eri wabweru banaayogera ki banakokitegera. Kati mu Uganda tulina abagagga beesibidde mu Uganda wano they are enclosed here. They are not exposed. And most of them bali enclaved wano mu Kampala. These little 7 hills. Okitegedde? Yes. Be bafubutuka wano bagenda n'obusente bwabwe bagenda otuuka eyo nga bizinesi era ze bakola nnafu. Okitegera kyeggamba? Abannayuganda bafuluma wano tulina abasajja baffe betuwaana wano nti balina ssente naye ogenda otuuka eyo nga yagulayo obuzimbe 2 yabugula eyo mu kyalo kuliko abapangisa omwezi kamuweerezaayo bekamuweerezaayo okitegeera baba mukukuta. Kati betunaatandika okufuna ebintu biri byenkugambye wano tugenda kubeera n'omuntu ng'ozuuka ku makya because you know me most times Dodo when I talk about certain things people tell me Kasuku but Dodo me I'm a perfect example of what it means going through the ranks. Okay. So you're actually shaping them because I've seen these things. You've been there, yes. When I took my first plane
on my own money. Studies za mama nkwedda nagendanga ne mama nga nkyali muto. After some time ne tulekerawo ne nfuke normal like normal. Kati be natandika kugenda ku sente zange. Nali maze oyita mu processes. Kati ngendo tuuka nga I can appreciate kyendabye. And I can see things objectively. Okay. Okitegera kyegamba. Now, abantu baffe katambula. Abantu baffe bwe banaatandika okulaba ebintu tambula ko abera exposed ne oba bategeera abagagga baffe gavumenti yaffe wano benaatandika oku encouraging abantu invest here on a huge scale. Okitegedde wano Uganda simagano makolero ndaba abantu bavuma Rwanda. Uganda ne Rwanda enjawulo ntini. Just a very clean city. Technically we bagamba. Kati sente entuufu mu East Africa ziri Kenya. Really? Sente ezaddala. Gundi teyina vali bagamba no kansi ye Kenya mbuteyina. Bakulimba. Kati ogende Kenya. Nosanga omusajja nga teyeekwese nga sente azikoze. Nti abadde lawyer all his life nga ayina ebyalo bisatu. Wow. Nga yabiteekako ebintu ebimuleetera sente. N'akulaga nti yakola kampuni ye ng'emuleetera sente. Okitegera kye ngamba? Kati wano mu Uganda abasinga bali mu manufacturing. Mu Uganda we don't consume. Most of them are looking to go out to Congo, Burundi, Rwanda, Okitegera. But do you know that we import from Kenya a lot of things? A lot of things. Most of trade balance yaffe ne Kenya. Ffe tuli mu deficit. We import. Yeah. We export. Which is very sad. We export very little things to them. Oh yeah. Okitegera kye ngamba? Kati abasajja. Kati gwe tunuulira Ruto. That even before he became vice president, he was a very rich man. Tunuulira Uhuru. Uhuru ali ku generational wealth. Nti taata we yamukwasa naye n'akwasa bikyatambula. Tunuulira Odinga. Kati abo bonna obalaba. Waliwo bano nga balina bannabyabufuzi baffe be tutya nga babagatta. Okitegedde? Kutegeera. Kati Uganda because tuli mu kasikati ni buli omu ayagala space ya wano. Yensonga lwaki osanga nga ekololo waliyo ennyo. Waliwo 1,500 gye batunda $1 million. But how do you put $1 million in kololo? Kololo. You have to ask yourself, $1 million. Really? $1 million n'ozikwata n'ozikanyuga emiti yana. Ogula akasozi kalamba. Yes, ogula ekazi nyingi. Gwabera omugaga we. Nogera n'ogula akasozi n'okadevelopinga. Yes, gwabera omugaga we. Oba okitegeera. Kati ebyo bye bireetedde abantu bafolooza nti twenkana. Kuba akulaba naawe ofunye ssente zo weenyiga mu kakololo enguudo mbi. Mutudde mu bifo byebimu. Kati ngenda kuwa example endala. Mu Uganda tetuyinda mu motoka. Waliwo base jali njagala naye njagala S class. Okay, S class yekyali ya bay nonje, but waliwo nali njagala was it a GLE or something nangamba kale ndojo nze yangamba bava Dubai. There's someone who told me recently nangamba Dubai bazikwera mu GLE bazikwera mu taxi nali manya nimba nangamba zino motoka zola beze bay ngeri bazikwera mu taxi. Andi ate n'ekirala ezo motoka wali Kenya geziri ebintu by'Uganda Tanzania so kitegeeza wa gezi emotoka bazivuga. So, what am I trying to tell you? That you find a man who didn't go to school, yakubye diru ye, nagula Brabus. Okitegedde? Yes. Kati Brabus agivuga, nga for example, ne wava muno gyavuga. A man who, yes, well, we could say he didn't go to school, but he has hustled over the years. Hustled, yeah. Okitegedde kyegamba. Kati ebyo, byowulira nti waliwo yagenze mu State House n'afuna miliyoni 5. It was never, the man didn't even do senior 6, but he went because he can mobilize and do what? Now, the man has 500 million. Kati ebyo bye biviiriddeko abantu otandika okumanyiira. Actually si bantu bye biviiriddeko ffenna otandika omumanyiira. N'ogamba namulabye Kasuku namulabye mwedi bali nange ekisobola. Tutandika okuteesa ku bintu bye takkirizibwa kuteesaako.
naye kuku eyo build up madenji leeta nkutegedde anja kolaga nti ebintu ebimu tubikola because we think we are the same level. Yeah. But in actual sense we are not. Nogamba tusharinga the same road, tubera mu traffic the same road. Yes, kumbe, the same funny roads. Kumbe, classes ziri different. Kyakivola abawaliyo abantu bangi abannayuganda abamu nina bemmanyi abagagga nga yasalawo n'agula ka penthouse e Dubai oba n'agula apartment e Dubai ya bisenge bina. Wow. N'agenda e Dubai n'agulayo emmotoka ye yeebeerera eyo. Lwaki? Because mu Uganda ojja n'otunuulira omuntu akuteesaako. Ffenna inclusive nange waliyo omuntu atunulira Kasuku naye kati Kasuku anteesaako ng'ani. Okitegera kyegamba. Lwaki? Kuba tuba kifuula kya bulijjo tubalaba nga basabiriza Museveni oli n'omulanga bw'afuuse minisita oba MP lwadduse n'azimba okitegera n'azimba akayumba n'akola buli kimu. So we don't appreciate that. No. Because there are people who have gone through the process. Yes. Those are the ones that respect money. Yes. In my mind. Nino mugagga wange, he has gone through the process. Wow. N'asamba akajja ali mu bya IT. Wow. N'ategeera IT bwekola n'akola byakoze biki. He's a rich man. Wow. Naye ali very humble naye atuulaawo n'agamba kale Kasuku waliwo yali amwogerako ku TV. Bwe omusajja yaggwamu n'agamba kale n'olaba bano naga akandye okitegeera mwe mwogere. Yeah. But he's a man who time yagimala between Garuga eyo mbagagga waliyo ezo zipalmarina zenye eyo waliyo ennyumba ye najja n'agula emunyonyo ayina ennyumba ayina ekizimbe eyo nga ku banana bay ayinayo ennyumba so many things gwe n'omuteesaako kati okitegeera kati nkujjira ku bali abateesa ku design nti ojja nolaba omuntu ateesa ku desire luzinga ne Levixione. I know. N'omubuuza oli mufumbo. Kituufu. Which is a good question. Because you see Babakulu alina ekintu kye yayogedde joozi. And for me it made sense for me. He said, if you've never released an album n'ogitam online n'ogiteekayo tolina moral authority to criticize me. That is one. Two, bw'oba tonsinga tonteesaako. Otegedde kyegamba? Yes, nkutegeera. So bino ebisigadde ffenna me inclusive tugenda kwekaza tuteese ku bantu naye nga ge mazima. Bitter truth. Tulina okubaako we tutuuka ne tulaba. But because gamba enkugambye wali the desire for likes, views, money, for you page, money. Yeah. Tuteesa n'ogamba kakatambule. Kati omuntu ojja n'omubuuza nti desire ne Levixione be beeyagala. Kikulumira wa. Kuba Levixione gw'olwalirirako nti mwana muto ayagala. Ye mwennyini yeyakubye vivi namuwa empeta. Ne ku gundi byaliwo ku Baby Gloria. Ebyo nabyo byaliwo. Omusajja ng'alinga omuyaaye. Simanga ajimyegenoli. Sima musajja. Sima mama we. Nebyamala ne biggwa. So the good thing with all of this is bimala ne biggwa. Buli omu ateesa byateesa. Exactly. However, we have to look at what are the repercussions. Some of the things people say, they haunt people. There's something you said that I don't want to attack you, but what you said, sometimes you know kwegeneza byetukola ku social media. They haunt us. Because in my mind I was like, we moved on. People dwelled on that. Why are you bringing that thing now? Yeah. No. Can't you talk about the years, whatever, yeah. But why are you bringing back the other thing? Nze kyengamba ennyo ba TikTok abato ne ba YouTubers nti nze mnyama living example Katonda kye yanyambako nti bino byonna twabikola nga digital age tenajja wenabeerera ow'ettabu kati digital age yansanga nzikakkanye nga you know. Yeah. So everybody you were very aggressive. Yes I was. That is why sometimes when I see people saying things on the internet, I keep quiet and say, you know, let me allow them do let them do their thing. Yeah.
yeah, the unfortunate bit is kati bo babikolera mu digital age and I don't know, but everybody is entitled to say what they have to say. However, me obudde bwange obusinga, okay, problem endaje tuyina abantu balemedde nnyo ku bantu. Waliwo oli mu mulembe guno nze nange nalemeranga ku bantu naye si mu mulembe guno. Omulembe guli gwali gw'abafala abantu nga balowooza nti okukola ku TV ne radio obeeranga Katonda. Right? But there's something I wanted to okimanyi these days tebikyakuba nnyo. Tebikyakola anti omanyi lwaki? Social media. Kuba oteekayo TikTok yo n'okikuba. Bannange. Ate naye n'obeera wakabi. N'otandika okufuna amasimu. So people's voices can be heard from anywhere. Yes. So but what I have to say is let us just go slow. Buli muntu akkirizibwa okwogera kyayogera naye tolemera ku muntu. Abantu ennaku zino feeling zikwata mangu. Dodo nina abantu nga yesimu nja kukubira akugamba nja kukuba essasi. Nina essimu zenfuna nina abantu bemanyi nga bakuwamba ne bakutwala ekkololo ew'omuntu n'otuulaawo n'olya n'onywa n'akugamba nti oli bulungi nti ye n'akuwayo ne miliyoni nagamba genda nga talina kyagambye message gy'aba akuweereza nti wenjagalira wenkufunira ebeera warning. So people are okay with talking about them naye tobalemerako. True. Kati nina omuntu gwe nalabye yakubye desire eggulo n'amukuba luli nereera amuzzeemu kati oli bwana akujjira nga mutandika ogamba ke yayogeddeko kokka okiraba wamma. So abantu bagenda you know nene kiri kyenkugambye weerowoozeeko kati gwojja n'oyogera omuntu ojja n'oyogera ku desire luzinda. Desire luzinda American citizen kati. Nogamba omusinza ki gwateesa. Yagenda vaano nga yagula ennyumba ennaalya. Bwe yamala ogula ennyumba ennaalya n'abaako gye yazimba waba ngamba erigayaze. Alina obuyumba bwe bwabapangisa bw'ayinaayinamu wano. Tinemwakomawo wano. Asigala ali Kampala. Gundi ya fashion gundi gye mulaba Gomesi. Okitegeera. Yes. Kati waliwo ebintu ebimu ng'olina kwekuba mu mutima. Ekyo n'ogamba nti beautiful desire ne Levixione tubaagaliza birungi baba nobaleka ne bagenda mu maaso. Anyway, tutegedde. Byebyo naye ate n'ekirala abantu manya sayizi yo. Abantu bagimanyi. Beepikira by the way you're right. Waliwo omuntu akwesimbamu n'omutu noga leero onaamalako n'osirika manya sayizi yo. Yeah. So I saw you about this lady. Mind the talking about this girl on Mweru. Yaja nagamba nze sifumba sikola ki. Men had women had not even men. Okay, some men and those abali rigid bosi bogamba abanako. Bayogedde bigamba. Abakazi bade bavayina bagamba kyova mwadiba mukyadiba nnyo mukyakola biki. Then babawo omu ku bakazi yagamba nno nze ne bufumba nesinga mukimanyi. Tomusajja ne wamukolera ki. Bwaba wakugulira kyonna kyayagala ajja kikugulira. You don't have to impress a man. So why backlash je yafunye? In my mind I have a feeling bwabanga nga kyoyogedde kya class. Bwabanga omusajja yali ali comfortable tayomba kati fe lwaki kiruma abasajja abalala. By the way I supported her. Me too. Mr. Man kaweddeyo. Ekamaleyo. Kayina okumalayo kayina okugendayo ku 11. Kaweddeyo. Sawa mekaawo. Kagirejiro campaign kagwo omutwe kagende ku premier. Manyi kantu kaba katansawo. Tofaya kantu kategera kantu bannange nakosa. Kantu kaba kakupa. Now, this is what I have to say. But you know, I'm going to give people an example. Okay. My own life example. There is benalitandika like those things of serious dating like omuwala je wakabichi because nakuli me I was raised in a home. Yeah. I grew up with my judge and my mom. Most people were women there. I think I was the only boy there. Banabalala bajjanga kukyala. Then eventually nakazini wange yajja and some other brother of mine. But that was later in life. Yes. So the way we were raised was, if you want something, you want a cup, then get yourself the cup. Yes, you want water, go to the fridge, get water. Mama nge teyalina nnyo nnyo egyo mize
mpa kino mpa kiri. The same thing with my jajja. Okay. Kati ffe nga jajja waffe bajjula emmere ayogera omulundi gumu banaye mujje mulye taddamu kati ye ng'alina kyakola emmere agibega buli omu n'amuteera mu sowaani ye bw'amala okulya emmere yonna bagiggyawo ye yayogedde kyawedde kati gw'amanyi oba muwulidde oba temuwulidde era akugamba genda omugamba gyali genda omugamba gyali omugambye nti ye lyemmereyo. You get what I'm saying? Yeah, I'm getting. So that is just how simple things were with me growing up. Kati nze nakula siraba nnyo bantu beegayirira bantu. Okay. Even my mom alina abantu beyayambanga ne saalabako nga bali awo nga abeegayiriza kino kiri yayitayagala nnyo ebyo bitiibwa ne bwe twagendanga mu ebyo sima mugenze waliwo kwabya olumbe sima waliwo embaga ebaddeeko byabeeranga waka ebwe bajjayo wajjajja waffe. Kati ng'abantu abasinga mamange mulaba abagamba kiki problem eri kiwotyo tadde nnyo amaanyi kwoyo nganti waliwo bano anti bange ayagala bafukamire bamubuuze okitegeera. Kati nga mamange abagamba oli akubuuzizza okitegeera. So mamange yagambanga nnyo nti ensi etambudde. Yes. You need to do kola ekintu kyolina okukola okola eki ogende maaso. And ne tatange bwe twabeerako naye those days teyastressinganga maama wange ng'agenda nabyekolera bino abasajja baagana azimba edda yakomangawo muzeeyi waffe nga baakomawo bamuwa emmere ne bagenda ne beebaka. Okay. Okitegedde kye ngamba. Kutegeera. So tewaabeerangawo nnyo ebyo mbusima ya kino kiri kutuula wansi onyindi mala okulya. Era naffe maama waffe be namulabanga si yafumbanga okuggyako ku Sande ng'era bano jjajja waffe oluusi afumba bano abawala abalala omukozi baani nga bafumba emmere naye kale ye n'agisaavinga. Kati nze be nakula eno I used to run my life very simply until bwe natandika okutuulanga n'abakyali bange ng'owulira ono agamba kino oli agamba kiri ninjagala okugezaako bikola. Kajjajja yange n'aŋŋamba mu kugezaako kukaya n'ennyaawo n'omukazi jjajja yange yaŋŋamba nti omukazi ky'otandika naye eri kyalina okukola ki bw'otakola ekyo obeera olina okuteekako embeera eyinza okumaliriza nga ebataddeko ki. Naye jjajja yange n'aŋŋamba ekintu ekirala n'aŋŋamba nti buli nnyumba erina amateeka gaayo. Ennyumba bwenfuga ewange oli si bwafuga ewuwe kitegeera. Era n'aŋŋamba nti zino emboozi tuzibeeramu ffe nga ffe naye togendera ku mboozi. Oli ayinza okunyumiza emboozi ng'ewuwe si bwakola naye ng'ate bigenda mu maaso emirembe agikola ki agifuna. Kati so I sat down and thought to myself naye waki neemenya mbadde tukola ebintu byaffe bulungi n'enzirayo ku byange obulamu ne butambula okitegeera nti walwawo embeera gy'oyagala oteeka ku mukazi nga teyeetaagisa nga maybe gye yakulira ewaabwe tebyaliyo. Of course waliwo n'abakazi abamanyiire omumanyiizi n'omujjukiza nti tomumanyiire nnyo. Waliwo n'abasajja bagamba nti okiziba abawala abamu bwe batukyabakwana nga kyajja ewange andaga nti no buli kimu agenda kukikola. Then after that bw'ategeera nti no gwe nnonze na relaxinga. Kati abo be beetaaga disciplininga. So me I think every home and relationship has a way it is run. Yes. And for me that girl byayogedde me I support her 100%. Ekisinga obunyabunya abantu bwavu levels and poverty. Kyakiva olaba abasajja be baavuwala batabuka nnyo n'abakazi kuba Yesu abakazi abamu bakyuka abalala abasajja lwe bajjukira I need to be respected like a man. Atandikaawo okutegeera nti be bamufukaamirira bamuwa ekitiibwa because afiiringa waliwo ekitalaakinga ekigatta kiri okitegedde. So it is probable most of those abateesa baavu then bano abakazi bola abayomba they have mindset issues. True. Yeah. Because me I'm going to tell you now Dodo. Yeah. Very many homes have washing machines. True. They have microwaves. Nali ndaba wano kyamagero bye yali ayogera abantu nga bamuleekaanira. But you people
I sat down nina gwe nadde ngamba nti ze natula wansi nembala abalamu nalina koko argument ne mukyala wange ya mmere ekyeggulo nga nkomawo mbuuza nga sifunye mmere omukazi naŋŋamba peacefully nti njagala leero Sunday twaze Sunday nayingira eka saa 9:10 ku Sunday kati naŋŋamba tewali buzibu njagala tuddeyo tubale ku Monday wakomawo saa meka ku Tuesday wakomawo saa meka ku Wednesday wakomawo saa jjukira nze sibuuzibwa gye nva wakyogera ekyo twakikkaanyaako ennyumba yiyo kati olina she made me realize that I don't eat food here naŋŋamba wano wali ozuukuse nga breakfast teriiwo nti nedda togirya bw'okomawo wano nga twafumye emmere lanchi nga weeri n'otugamba nti njagala mmere tetukuwa kati ekyeggulo tumanyi tobeerawo tokirya waaki otuteeka ku bunkenke kati naŋŋamba bw'okomawo wano ng'oyagala oli ekyeggulo suubira ebintu bino wammanga tugenda kuteerako amakolooni tujja kukubira amagi bwanabaawo omuceere n'enva eziriwo kutokozese tubikuwe then I realized mbadde nkayanira bwereere why do I have to make someone's daughter suffer? Yeah? Because nakitegeera abakazi simanyi tebaagala kufumba mmere n'otagirya kati kankomewo njala beebe nnuma ye mwennyini yagamba ajja kikola bwe nkomawo era sisuubira ttooke sigenda kusaba muwogo suubira bintu biri light ya era manyi bajja kunteerako amakoloni agajja mu ddakiika 5 nga gwokya nga lye kati bino ebisigadde bya bwavu waaki otwala ekyennyanja eka bakikufumbire essaawa ezo ssaawa 6 ogw'ekiro mbudese ekyennyanja kinfumbire ne bw'obeera nga ssente ozifunye ekiro zibawe ku makya bagende bakigule okitegedde omukazi ono gwe ki ekikulowoozesa nti waleeta mukozi wo omuzungu yaleeta washing machine wakyaliyo abawoza nze engoye zange tebazooleza mu washing machine now you look at an idiot and a fool yes nteerayo amazina naye kati shawa zajja omukazi mugambe nteeraako hiita ogende wali okasumulula onaabe ogasanga gabugu yes these are simple things ekyokulala abasajja obudde bwe tumala ku bakazi bungi obudde bwe tuteeka ku bakazi bungi anti kati doddo limit eriyo okugyako bano abasajja abakaddiye kati ffe gino emyaka gyaffe gye tuliko nze nfubutuka ewaka ssaawa emu kitundu 2 ng'ogenda kukola n'enzirayo ssaawa at the earliest nnyo oba 5 kati omukazi gwe mbonabona naye tunyumyaki ekituyombya bwe kityo gwevaawo obeera bize olabe eddiwe munayomba buli kimu okibawa wansi ne wairu n'omugana tugende tulabe firimu mu theatre tugende mu live band tugende tusuuleko mu hoteero bwotyo bulamu ne bugenda mu maaso ne kati abasajja owulira oli akaayana emmere teyaboobedde omugamba mukwano emboozi ze munyumya kiki because the rate of life is omukazi omukwano omuntu yekka nze gwe mpuliriza kati ennaku zino ali omu omukazi takyampoomera bw'aba takyakwomera kitegeeza mugenda vaawo tetukkirizibwa kubeerawo nedda bannange nkikugambiddewo sometimes okuwooma kivamu maybe nga gwampadde stress nesiwooma kati kyenkunyonyola kiri kale nange bwe ntyo ssebo sisobola kunoonya ssente okitegedde era omuwala oli kye yayogera ye aliwo era ne boyfriend we aliwo gattaala ex we yaŋŋambye kituufu takola tawoomye woowe yeemanyi ono kojjaawo essebo okitegedde yes so kati omukazi yenna yenna ayogera ebyo the trick is wooma gwe womba osirike you people let me tell you
Let me tell you, there is nothing in this world better than sexual satisfaction. Okay. You see, there is waliwo omuntu akuwaako nakusigala omanyi abasajja bakaaba nokaaba ng'oludde muwa ng'awoomeddwa kati badde simanyi waliwo abasirika abo abawala aboogera ebyo ebintu obalaba beekola ebi kati gwajja ogendeko abo basire queen obalabe baba ne animal ng'eri tight bweti nange neewunya nga takulaga nti alina abasajja ngabada agenda kumbeerera kati omwana oyo n'asooka yeekolako ebintu ddodo baategeera okuuma figa baategeera ka make-up akamala ku mubiri balinawo ndowooza class akawala kabeera waawe olaba ddodo bino gwe byoyasamayasama omwana omusanga ayogera mpola yes nze bwatuka wabula bannange how are you yeah it's no problem did you have a good time omwana oba kati kangweko ddodo waliwo ebintu omukazi byakukola oba byakugamba kati bino mbinnyonnyola bakazi tebabimanyi I'm giving you things experience gyembadde mumbira ebintu byabasire queen era n'abasajja bengenze njogera nabo bino mbibagamba nga nze you can take it or leave it olaba obuwala obwo okakwana wano ne kabeera kam babuyigiriza that dimina okubeera nga kakam have you seen someone who is calm around the storm ne kakakana nekagamba kale no problem okay yeah I love you too nekakuweereza message kakuweereza voice note nga wala watuweza voice note banange watuweze bulungi ere kakuweereza voice note nekagamba hi baby did you reach well okay thanks for your time it was nice seeing you balina amannya ago ge bayita abasajja simapunchu simayandi obunyannyo obwo nga buli weird but sweet. I know by sweets. Kati n'okagwako nga wano mu kukalaba olaba akawala akakakamu. She becomes a tigress. That moment. No. Nina kyali wange bamukwagula n'omukwagula. Naye ng'agamba bino bye bankwagula bino. Byenjagale. Nga yagamba nti these are the hallmarks. Of olutabaalo bebiraga nti yes I was there I did it I'm contented oh Lord nga those marks are there era nga ye bwaba anyumya naga ne akawala kayitirivu naye kankwagula naye tunalabira eyo I get it okay omuwala omutuukako ng'aseerera buseerezi all throughout nobanga atadde olugalo mu butto oti nga biseerera oba anentaya awa gwali abawala abo waliwo omuwala eyaŋŋamba nti ye ayina kyesitamanyi omuwala yaŋŋamba nti ayina waatuuka ng'akukutte bulungi n'aggamba because akuwulira ng'ojja n'agamba lindako ng'olina okusiba tovaayo n'obeera awo nakunyumiza bunyumiza mboozi so how are you feeling how was work notandika omunyumiza akuwalana ku mulimu kati nataba abaana bagoyinga an extra mile abo balaba abo bawala ati abo basire queen akulaba nga tomalaako nga bwayagala nakuleetera habo mukwalaba obeera okoye ng'akikugamba mu mbeera ey'obukakamu obeera okoye ne kati nywa kana akantu kalaba kagenda kuyamba okugogolenzwa abawala be bagambye abavubuka okugenda mu gym namwatu n'agenda nga ffenna mu gym nafuna hotelo ng'eri secluded bamanyi obufu we babeera nga teryabamanyi teryajja bbakuba bifaananyi mugenda ne mubeera eyo n'otandika okukolakola gym n'oluzinga weight nokati mukyala waddamu okutunuulira ng'oyagala kuba mukube wali naye nga tagamba nko nti olubuto lukudduseeko nze nkwagala bwenti
famire be mugamba naye omusajja kinanga ngagalirawo ayagala obeerawo ng'oswaza buswaza batte bakukwana akwesigalize that's the agenda otegedde ngamba yes akaana ne kagugolola emisuwa ogenda olaba wajja n'eddakiika zeezi oyingidde eddakiika aga asatu kati n'otandika okufiiringa guilty nkakyawa ntya byebyo byowulira nti omusajja bagamba mukazi we mukambwe naye yatongozza nagamba waali teryamukwata kubaire n'agamba nti nze gwe njagala meeting nezitula neziddeyo neziddeyo nagamba nti byonna mubyogere omwana we teri kimujja wano aya kumbe alejjukira kati batongozza Kasuku kumbe de makankana matyuntutyu kati keka akawala ako akakawala ex wako yangambye akaana muti esimu yange gina yampereza namubuuza naye akaana kawooma nagamba Kasuku ate noona akalimu ne mubuuza ndagamba Kasuku booleka akantu wangi bannange so mutuufu okwogera amanyi kyali neweewuunya lwaki kati ffe tujja tuleekaana mama abaana yagambye bati omwana oba naye n'opangisa chef ng'okimanyi nti mu maka g'abagagga nti bino bya bwavu ng'okimanyi nti mu maka g'abagagga balina private chefs balina ba private chef mbamanyi nga chef afumba ng'ate ali ku ssente nnyingi minwayo omukazi ali ku byakuza baana gyebiri kwali era gye bali ba private chefs yes so kati bano ababadde bateesa baveeko they are noise makers just be ignore them ignore ate nze sikyagala nnyo owulira abantu boogeza bwavu I'm not a very rich man but I'm an okay man. That's nice. Yes, so nina ebintu byemmanyi nti nze kasita mmanyi nti nali mbirabyeko ate obufumbo butambula tolina kyosobola kunyinyonnyola kirala. Tegedde how to handle a man. Ne wabanga ali busy ng'ali gundi muleke toyomba. Bo babeera bakuguka mu ekyo. Kati kyebyo byowulira nti kabeera mu woteeri ne kabeera yengoye booza ngoye okabuuza owulira nti kagenda kabeera kati abaana tebakyagala kagenda Dubai. No, Maldives. Abana bali Maldives. Yes, manya. Naye gw'omanyi ogende Maldives. Omwana kati bali Bahamas. America gye bali eyo mu za America eyo. Ekitegeeza nti waliyo ayina bank account ennene yamutaddemu. Kati gw'omwavu. Wakutunya n'omugamba oyo ssente zigenda mu America yazijjawa. Webale. Atube tubiyagala kwa bina nagamba ne bamba ne wakubadde oyo mwana doddo. Netuwale twaparkinga bina yazenda ka Subaru ke nagamba nedunala mwana nga bamotoka na doddo oyo mwana BMW yajijjeewo. Nengamba bawoma. Muliro woma. Kati bo balaba abo. Yes. Gojola baba abawala. Kati ojola abasire queen. Gola abayingeji nga mwezo discussion izaffe. But they don't. Musimachi. Bo babeera balaba abawala nga booge era embozi ne boogireeta gamba Kasuku, you people have things you talk about. You guys are funny. Yecho kasita kugwako ng'olina ssente zo n'akakasa nti weeziri omulimu gwe gwakomekinga sure nti oli bulungi si bino ng'olina ssente tuzigaba so kati ebyo ebikazi bye walabye bivuma oyo omuwala bibe akeera ayina ne leesu ye gye yeesiba muno ku makya n'agifunyizawa najja agenda kuba amagi kuba amagi bwasiba akubira musajja magi bakyalina ne plastic ewaabwe bwe sowaani za plastic abaana tubaweera ku za plastic kati gwoteesa ki abaana b'abato tosobodde baweera ku bbumba nti bajja mu mwasa okyabateera ku plastic sina melanin simamera biki plastic kwoteera abaana otudde ku tiktok olw'okuba afuna tiktok light oteesa tokiddamu omukazi gwoteesaako alina edduuka ly'ebizibu kati baŋŋambye akazimbe kwali omugaga yakamuwadde akasoloozi simanyi how true it is yes bwenawulidde mbu kati gw'oli eyo mbu simamukyadiba nnyo ani akugambye nti ayagala you see there are women who think getting married is the prize kati gwe bw'oba kikyolowooza beerayo oli sina bulenga bulaga omanyi bwe bakava ebulenga waliwo akaala akaddako bakayita bulaga abantu tebakogerayogerako nnyo oli weebulaga
oyingidde eno munda omuntu oli eyo osula kilomita 6 okuva ku main ye wammwe oli mukuteesa owendowoozayo ani akukkiriza abantu abatasula kumpi na main linda tujja bayita hey. bano abakyajinga ng'olina ogenda mu trading center okukyajinga n'oddayo kati nnaabo nno kalekaleko okyalaba agataliiko nfuufu ag'ebitaano ku kibanda gye bali agataliiko nfuufu bakyaga NTV akawungeezi ayina okuveeko agende ku kibanda amulabe nasasula ebi beba criticizinga sebo ne bavuga bateesa byensoose okugamba waggulu wali nkutegedde class tumanye class n'ekizibu nkitegedde bwe manya wookoma abasajja munnaye gye bali babikola omukazi ajja n'akunnyonnyola nti munnaye nze ontwala nze ogwange gwakulabirira I just want to make sure you're happy gwenga gwe lwemusobodde ofumba nfumbe ebisigadde kwoza ngo yeekola ki nga ye atereeza kisenge kyammwe kituufu ebisigadde waliwo ababikwasaganya naye munange oli n'ayomba omukazi agenda kujooga omukazi ajja kujooga era kino kati ffe tutandika byogera nga tuli baavu takyampa kitiibwa abo abawala obalaba be mugamba musima biki omusajja amugamba ssaawa 12 olina okuba wano wallahi 10 nga wali ewaka 10 nga wali ewaka ebyo ebyasama biki wagi bye biwoza nga bizinesi yange egirekeraani gw'oli mubi weenonyize ssente zo bano abaana balina abawa era federation sisobola kweyisa bentyo ebyo ebiwala byetunda gwe teweetunda olina ssente zo tolinayo wadde ekijiiko ky'ettaka omwana alina we bamuzimbi ye muwulize omusanga ateesanga alina ekigere kinene beekiti nomubuuza ekyo ekigere takisiiga nno bizibu okunywererako ateesa era obwo obuwala bwasama gundi babeerayo bambala sapule mu bulago waliwo kano akabiikira Mariya akatini nene baba nazo mu bulago buli kiseera bawoza tugenda bukalango tugenda simanyawa mubanoonya mikisa emikisa ogituulako emikisa giri wakati wano ogituulako bowoza abo beetunda mukwanani aganye katonda buli omu agenda musisinkana lulwe olekerawo okukolimira abaana abo akawala kalabika bulungi batalaga okwogerako simaya babeera bazungazunga basajja be babateekamu gwe omusajja nga yazze nga akutwala Maldives kati abaana kati ennaku zino abaana tebaagala wulira kigambo Zanzibar yo Mombasa abanga agenze ku beach wali ku Kisubi beach abanga ali ku Kisubi beach obe nabinoonya Mombasa Zanzibar bagidiriza tebakyayagala Dubai bagidiriza kati awo ensi ze baagala yagalako Saudi Arabia ne Qatar tezinaba kubeeramu nnyo you know zina their class Dubai buli omu agenzeeyo kati abaana baagala wulira France Maldives Bahamas Honolulu abaffe okitegedde Kasuku will you take me to Honolulu nova mu mupiira misana ttuku gwe wennyini olwotagenda yatotwaleyo omuntu kansooke ŋŋendeyo abaana badiriza Cape Town wano kati nateyo Cape Town kalekaleko naye bano mu Pretoria Pretoria nedda ate ekifo kye baŋŋambye ekirala sima Windek ndoza kiri Namibia kati bakyagala Windek ebifo ebirala bye baagala Morocco Algeria eyo naddala no musama bazanyi omupiira nga bagenzeeyo beetega nabo maama okutidde naye kukumanange kukumanange era buli baŋŋamba bw'oli bakukuku ng'oli mwavu ojja kuba oli musiru nano njiga obukodyo olina obuyiga nino taxi toseka nina okwetega mu mpola mbiyiga nno you still have a long way to go okyerondalonda nange bwe buzibu bwe nnina kukunze kankubuulire but that's my problem bw'okyayagala omusajja gwe bagenda okukuba naye ebifaananyi muti banjagala nga omusajja abeereeyo kati omanyi abasajja bye bakola byakisiru ebyo byammwe ebyokwogera n'omukazi bulijjo byammwe gweokimanyi nti waliyo abasajja nga alina ssente ze omukazi amulaba omulundi gumu mu mwezi
anti je waliwo yabiŋŋambye ne ŋŋamba nze mama zibe nga sibisobola. Oba ojja kufa. Omusajja akuteekamu wano tiketi n'akugamba genda e Morocco. N'ogenda e Morocco mu hoteri ey'amaanyi n'obeerayo wiiki 2 nga tajjanga. Najja n'abeera naawe ennaku ezi nnya. N'amala n'avaawo n'agenda. Everything paid for nakulekera. All expenses paid. Akukwasa kaadi ye. Ya limitinga buli mitinzi wano. Oh, not overpaid. Nkutegera. Kubajjukira bateekako kaadi ng'eriko approve. Buli swiping eri alina okwaprovinga. N'agaana. Nene abagaana babeera batinya abaana abalina ssente wano mu kibuga weebali. Abantu abalina ssente kati mbadde nabo. Bwe nakulaba ng'oli ne Shirabu wayogera anti Bina yanyamba Bina nagamba yangu babajja aboshira bagamba najja namugamba pick whatever you want. Nga bills elinga mu milioni 8 milioni 10 namugamba Bina only this babajja. Neona abadde. Kati wuliri kati ezo milioni 8 10 bazi omusajja aziwa musajja munne. Nze nina abasajja bange ngezo milioni 8 10 azikuwa. Just thank you. Agamba nti genda ofune kyolya. Nga baziwadde nze wazabanga. Kati atetebereza mbagwa ku mukazi. Bw'omanyize obunda kunabaka yaya na kuku okeneza sinategera. Nina bakyali bange ng'agulira omukazi ettaka ekigo n'amuzimbirako ennyumba. Ate yo chapter n'agivaako n'agenda kukiddako. Nakuleka tadda mukulondoola. Mbamanyi wano. Abakozi ba TV bangi ogenda owulira bamuzimbira ewakiso. Nombuza naye ssente zimbe wakiso yazijjawa. Oba oli awo nagamba yonze namuzimbira n'ekyapa nze nkiyina. Ekyapa n'akisigaza. Ng'ekyapa akiyina. Ng'ekyapa akiyina naye nga atolooza amwagaza ki. Nga ye ayagala mulaba omulundi gumu wamwagalidde bamukubira jje. Anti olina osigazaamu ka leverage. Kati wakyaliyo omuwala wana va ku bano bano abanaku. Nti avudde wano agenda mu ezo tripu zaabwe n'atula mu economy. Habola bali mu business class. Ne business class ogenda ogibalabalamu ng'eri mu $10 meka. Ene milioni 910. Omwana n'azituulamu n'agenda nadda. Kati ekyokulala e Dubai. Last time when nagendayo n'omukyala twasula ku financial wajita Financial Times awo. Hotel gye twasula tulina gye twatuukirako. Ne twatukira ku 4 points yeri. Ne tugivaako ne tugenda ku hotel eriranye Baji Khalifa beti. Ng'abaana abafubutukayo aboogera Oluganda. Omukazi nanyweza ati. Egero nanyweza. Nganyizo bulawo. Munda mwakunda bangangizi. Nanyweza. Neba nange tegeza kubera strategic nkutegedde. Abaina sente zabe baide je bali tegeza. Abatanna kwe sina kwe strategy. So kati bino bisinga byetuleekaana abo bola baleekaana byakyavu era gojjolabe abaana bali ku Snapchat. Tayina budde budda mu mboozi zaffe zino. Zino emboozi tuzinyumya nammwe lwakuba mwe balabi baffe mwe mutuwa views ne tufunamu ssente. Twade bayite tuzinyumya nammwe. Nkutegedde. Ngenda kwe strategize nga banaye kukitegeza bobera n'omugaga nga takuspending ako oyo muveeko. Let us see one to view. Thank you so much. Yes. Bes. Neka bambi kamunonye banango omugaga yenali no that asija chogerera. Nedda just we positioning ebirungi bijja go to places meanwhile. Bano gena places. Simanyi. Okwetega. Nibojja kwitsogeza namaze.